Bwetwogera kati ate Mwami Museveni ayogedde ekituufu ekiri ku mutima gwe kyayagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwenyi abwebwe. Era kino kikanze nnyo pulezidenti waffe, kimuleetedde okutya, kituleetedde ebibuuzo bingi ne twebuuza n'eddala ddala n'omusajja Bannayuganda twamukola ki? Twebuuza ebibuuzo bino oluusi ansa ne zitubula nga tulaba omusajja ayagalira ddala fuuka kizibu, omusajja ayagalira ddala tufuukira ensolo. Naye Katonda atalya nguzi, Katonda awuliriza abantu, Katonda aliwo ku lw'Abannayuganda ajja bawuliriza. Ffe tulina okukkiriza nti byonna Mwami Museveni byakola aliko ekimusindika mutume, naye ate twongera omujjukiza n'omutegeeza mu byonna byakoze ebingi, mu byonna byali mu kukola agenda byejjusa. Museveni alowooza ategeera, Museveni alowooza nti ye buli kimu kya buli omu, era wano waatali munnange Munnayuganda talina kyali. Naye tebwabulwa tumusindikira obubaka obumulabula nti byonna bikole. Mwami Museveni agenda bubi. Mwami Museveni ebyo bigenda kusaanawo, nze kambabuulire. Bagamba nti oluusi omuntu akola ekyo n'alowooza nti yenkomeredde oba n'alowooza nti tewali kigenda kuddako, naye mukwano gwange ebya Museveni to be a different case, era ansa ejja kuba ndalamu. Tebuhabulwa Yoseeri byonna ng'obikoze, byonna nga Bannayuganda obafudde nti tebalina kye bayinza kukola, byonna ng'okoze buli kimu nga bw'oyagala okukikola, twongera okutegeeza n'okuwa obubaka obukutegeeza nti akaseera ko kaweddeyo, gwe buli kimu kikole, but your time is out. Hehe, akasatiro kati asatira ali mu kubugutana. Mama mwe mwogeze endala emusirise bwe twazikizanga entalo mu buto ekwogeza enswera ekwogeza naye ng'ate wayinza okubaluka bwawo olutalo kafungula nkete ne mukubagana naye nze sikyali mu ntalo, amaanyi gampedde nkaddiira abakawalaata. Mulaba gurupu eyo eya dormitory, simanyi boys dormitory, gurupu eyo mugiraba, bayina bye bagiteekedde yo project nene, era njagala okwebaza Kisekka weebale nnyo okubanga kuba naawe engatto z'oyambadde tolasobola zambala, sobola kuzambala ezizo ebintu ebyo bya ddala. Waliwo stove erimu entambi oba erirudda wanjerabidde waka, nja kuleeta wano njibakomire. Stove erimu entambi, project nene nnyo, osobola okufumbako emmere nejja. Kale ndowooza mubitegedde ebyo, temubitegedde? Mubitegedde eyo project nene. Eyo nga nvuddeyo, naye nga bwe twakuba project ziri, omuli eya Aliet ne Dangote, omuli eya Brian White, tukube project zino paka nga zigudde ku ttaka. Mwe mulabako stove erimu entambi ejja. Kale kyova olaba baba bataddewo okumanyiiza abantu social media, okubamanya, okubategeera, okubeera voko, okubakyaza ku TV. Muganda wange bajja kubeekiika wano enkya, mugende mu kalulu. Vidiyo etandise. Njagala okukubira omulanga guno Abaganda stroke Uganda, Buganda, Abaganda, Abalangira, Abambejja n'ensembyayo Ssaabasajja Kabaka. Ayi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ogunde owangale nnyo baffe. Mujjukira emirundi gyenzize nga mbagamba nti Museveni bayagala kujjawo enkulungo ya Kabaka. Omusajja gye bwayogera erinnya ne bagamba nti awo bayitawo ku Kabaka yekka.
omusajja n'agamba Museveni kyawo waliwo amaanyi era Museveni n'ayagala okujja okusamirirangawo emirundi nga twogera nga tumugamba tugenda teekawo kamera ez'ekyama oba yajjawo oba teyajjawo oba yatyo yajjawo I don't know naye nga bulijjo sibabulira ku luguudo olwo olwa Kabaka Njagala n'enkulungo eyo erina gundi etayiti kamujje bayita Kabaka yekka we bayita ku Kabaka yekka mujjukira emirundi gyenzize mbagamba nti bagenda kujjawo enkulungo eyo nawo ayisa abasajja Kabaka nkuloopera wulira enkulungo ya Kabaka bagenda jijjawo bateekewo ebitaala wakana era ekintu kino bwe kibadde kijja kitandise bwe kiti naye obukambwe buli mu comment section lwakuba ebigambo ebiri mu comment section biri silent singa gabadde maloboozi kiri mu comment section mama nyabo muwulire muve ku ebyo mwe tugende ku nsonga ya Kabaka yekka bagamba awo waliwo amaanyi ga Kabaka amaanyi ga Buganda gali awo amayitirivu mulaba bwe bajjeewo enkulungo y'okubbiri nze mbeera Uganda sabagamba nti nze nsula Uganda mbeera wano nsula Uganda sabagamba enkulungo y'okubbiri weeri oba teriiwo enkulungo y'emulago weeri oba teriiwo enkulungo y'okuseratoni tebatandise jijjawo enkulungo ezo weeziri oba teziriiwo ebyo byonna bagenda ku nkulungo ya Kabaka yekka mujjukira bwe bajjawo ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ekyawali gundi wali waggulu nga ku ani gulandi biki mujjukira bwe bagijjawaawo bwe bajjawo ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa kati bagenda kujjawo enkulungo ya Kabaka Museveni ali mu kugenda nga anaazaawo ebyafaayo bya Uganda mpola ne Buganda mpola ajjawo ebijjukizo mpola naye ajjukira yatandika dde okusomesa kye bayita Musevenomic mujjukira ekigambo Musevenomic nga akiyungulidde abakisomesa Museveni ayagala kubeera nga yatandikirwako eggwanga Uganda byonna bye twandijjuukiriddeko Uganda byonna bali mu kubijjawo babijjawo mu curriculum empya babijjawo physically nga tokyayinza nagamba muntu nti wano waaliwo kino oba wano kino ne kino ne kino kitegeeza kiti era kino kyaliwo lwakino nkugambye enkulungo y'okubbiri kati waliwo bitaala enkulungo y'emulago genda yoolabe mpiseewo leero ku makyanga nzija genda ku nkulungo y'okuseratoni olabe ekiriwo ojja okube ku simu yange naye okwebuliza eyo yonna target eri ku Kabaka yekka wali ku Lubaga Road awali engalabi ayisa abasajja Kabaka abalangira n'abambejja Buganda n'Abaganda bwe muneebaka kasaffe mukama atuwadde ekisa eky'okubimanya nga bukyali neyo nayo nvuddeyo njagala muntagingire abantu b'ekyebando ne Kampala mwenna n'abantu bano bengenda okwogerako wano Kampala mwalumbiddwa Abanyarwanda feezi eno eze waliwo ekyebando we bayita kyebando central mu kyebando central waliwo Abanyarwanda abazze mu kyebando central nga bazze okuteralizinga NUP mu Kampala n'emirirwano naye beesi yaabwe egenda kubeera bagitadde kyebando era balina be bakolagana nabo mu kyebando nabo ngenda bababuulira bazze mu bikwekweto bya NUP oba ebyenkyukakyuka
era bwe mutaweerwa egyo emigunju egyo egy'Abanyarwanda gimanyi okwokebwa kwa katale ke bayokeza ekiro ako kaleeru. Bwe mutagenderera abo Abanyarwanda be babookeza. Wulira, waliwo Kyebando Central okuliraana safe border, niya safe border, niya basemberedde ennyumba we bali, wasemberedde ennyumba y'omwami gwe bayita Nsalawa. Kati ngamba ba Kyebando, era njagala mutukubire ennyumba eyo ebifaananyi mugituweereze gye ngenda obbabuulira, mugikuba ekifaananyi mugimpeereze tusobole okuba nga tubigira, kubanga fayiro evudde awantu nga wazibuzibu. Kakati njagala nze bwe nayogera mujja tegeerawo, mukwateewo vidiyo muzipostinge oba muzituwe tuzipostinge. Waliwo ennyumba y'omwami bamuyita Christopher Yiga. Christopher Yiga akola mu Ministry of Agriculture, Agric. Edda nagenda mu senior wano nensanga abaana nga boogera gundi subject says okola Agric. Kati nga gundi nga bamu bamalayo nti na agriculture, abalanga bagamba Agric. Kati nga nze ndowooza mbu Agric mulala na agriculture mulala. Neba naye mwebale kunsabira. Nengamba kati Agric oba nkola Agric nsuuzu gundi nsuula agriculture, kumba Agric ya agriculture. Neba naye mwebale kunsabira. Kakati omwami ono akola mu Agric bamuyita Christopher Yiga, gwe nannyini nnyumba eno. Ennyumba eno ebaddemu abapangisa gwe seka nno olwonswadde olwombunze enswadde. Nkugambye osanga omuntu ng'agamba nninze match ya Man U ne Manchester United. Ogwo omupiira tegugenda kuba mwangu ng'omanya oyo mupya mu by'okugira mu by'okuwagira emipiira. Man U yakwata United, yakwata Manchester United. Twalaba omupiira ng'omanya oyo wa Agric na agriculture. Wamawulira mwe temuzanyira mu security alert zino. Kyovula banga abantu bagamba no serious ate ng'ebintu byenjogera biri serious. Kakati tugenze kuba serious nzizeyo waggulu. Omwami Christopher Yiga ennyumba yo gye wapangisizza Abanyarwanda erinni ya safe border era esemberedde omwami gwe bayita Nsalawa. Christopher Yiga okola mu Ministry of Agriculture. Watuukirirwa abantu nga bakusaba okubapangisa ennyumba. Ennyumba eno obadde ogipangisa $1.5 bakuwadde $2,200. Obadde ogipangisa ebadde ku $1,300,000 buli mwezi. Abanyarwanda ne bajja ne bagikuwa $2,200 ne bakusasula emyaka 2 cash. Emyaka 2 cash bakuwadde $4,800,000. Byenjogera bwe biba bya bulimba gende uwo webake gwe mwami Yiga. Bwe wamazwa bapangisa ennyumba eyo ate ne bagirinovatinga ne baleeta omusenyu biki ne bagiddaabiriza bulungi ku mutendera bo gye bajagalako. Byenjogera bwe mbanga si byebyo genda weeyibakire. Bwe biba byebyo zuukuka. Bagipangisiza $2,200 ne bakuwa $4,800,000. Naye ng'ekibaleese operation kuparalyzinga n'okuteralizinga ab'enkyukakyuka mu Kampala n'emirirwano ababali emabega baabano. Diso w'ekitundu ekyo Giso Viso bakirimu bulungi bakimanyi. Era bw'oba omanyi Viso w'ekitundu ekyo ali mabega w'Abanyarwanda abo. Waliwo omusajja bamuyita Alex Gumisiriza, kansala wa NRM. Yesimbawo mu 2021 era ye kansala w'ekitundu ekyo. Mumwagala nnyo, simanya abatereddeyo ebitaala, simanya akoze ku makubo, simanya akoze biki, abeera nnyo active era mumwagala nnyo. Era asuubirizibwa okubanga mu kwesimbawo okuddako kati ayagala kifo kirala.
kuva kwekyo kugenda ku kirala obajja kuba MP obajja kuba ki obajja kuba road councillor I don't know naye nga ye Gumisiriza Alex Gumisiriza alina munne bamuyita Kyegombe wa NRM ke kakiriki ako akali emabega w'Abanyarwanda bano abazze ku nnyumba eyo gye bapangisiza emyaka 2 mugenda okusanga emirambo mu Kyebando n'emirirwano abasajja abo bate okubanga be bayokeza n'akatala ako Mwami Christopher enamba yo ennemye okujja ku fayiro naye Katonda nga bwali omulamu nja kugireeta kati mwabategedde awantu awali okumpi ne safe border ennyumba gye bali innovatinze ennyumba eyo ya mwami yiga Christopher abalimu batujju bennyini abawedde emirimu gavumenti be yaleesaawo enamba ya Giso bansaba wana enamba ya Giso ne Viso abe Kyebando kale tujagezaako so yeyo mission naye nawe nanyini nyumba wulira kino Muzeyi Christopher yiga ogenda kufiira mu bbanga ttono nnyo ogenda kufa mbulaga ogenda kufa kibwatukira oba ng'oli mu buliri we ofe oba accident aba abasajja bali innovatinze ennyumba eyo oluvannyuma lw'okugikugulako wulira ebigambo bye nkugamba Christopher eyo ennyumba bagiguze buguzi tebagipangisiza era ne processi z'ebyapa okukyusa amannya ne transfer zigenda mu maaso ogenda kumala okufa abaana bo bannamwandu banagenda okwekyusanga ennyumba watunda ntunde nga wakola endagaano nga ennyumba wagitunda nkukakasa Abanyarwanda y'ennyumba bagiguze buguzi newankubadde gwe mu bwongo obwo olowooza mbu wagipangisiza eryo ebbanga bwe linaba terinaggwako bo bwe banaamaliriza processi z'ebyapa zonna bulungi byonna ne bibadda mu ngalo bwe ogenda kufa mbulaga Christopher yiga kati ab'Ekyebando omuteme eyo vidiyo eyo mugiwe Christopher yiga bw'anaaba alimu amagezi agundi abikkirize bw'anaaba aganye rest in peace sikumaze muzeeyiga anti oli mu agriculture oli mu gavumenti toyagala bya bufuzi eyo gye bakubegera buli kimu bakimanyi buli ekikukwatako bakimanyi entambula zo capacity yo buli kimu ekikyo kati eyo ennyumba wagitunze obukadde 48 abantu b'omu UK stroke Ireland nababulira ku mwami gwe bayita Judy Canaan njagala okubeebaza olw'okweberera mu driver gwe bayita Judy Canaan abantu mwatandise okwebereramu yabayise mu bimiitingi wazzeeyo abantu only 6 people ku bantu 1,300 bebe babadde basuubira kwazzeeko only 6 people ate abamu ku bo yabadde nze kati kitegeeza bazze 5 kati bw'ojjako nze naye bazze abantu 4 nze nazze kuba mumanyi nze tasobola kumpa butwa kubanga ddiiru ye ngimanyi nabawe enamba yeri +353 88 02 60 12 osembyayo 3 nembawo ninga ku kipate kye bali mukola ki get together party ekya Europe oba most especially okusingira ddala London ne Ireland okusisinkana mukola simanyi get together party endala mugenda gitegese ku Hotel Africana Uganda mbu mu December nga muzeeyo mu nnaku enkulu njagala okusaasira